I'm okay. I left Uganda on 17th of June. Went to perform Umrah. I finished it. Yes. Tutandise ne Honorable Ssemujju Nganda wa Kira Municipality eyaliko omubaka. Kakati agamba waakiriko nsigala mu exile than okusinga okudda mu Uganda okubeera mu prison. Lwaki avuddeyo n'ayogera ebigambo bino? Lwaki atandise okulya mu bigambo bye? Wuliriza, tugenda kuba nga tubiyitaayitamu. Bigambo bingi byayogedde byawereekerezzaako, naye ng'ajjukira ono y'omu ku baali bagenda mu maaso n'okuinsistinga ku nsonga ya Robert Kyagulanyi decision gye yali akoze ey'okuva mu ggwanga Uganda n'ayolekera mu ggwanga ery'ebweru. Lwaki tugenda kuba nga tubitunulira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza gwatanatweyongako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe obeera omu ku abo abatweyungako. Mbakulisizaayo amakya g'olwaleero abali mu diaspora sibeerabidde ntegeeza mmwe abali e Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia mwena mwebale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV. Kakati wano tuba tukasimbudde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno Honorable Ssemujju Nganda yagamba waakiri okomba kwerima okudda e Uganda, waakiri akomba kwerima tagenda kubanga akomawo mu ggwanga lyattu Uganda, waakiri asigala mu buwaŋŋanguse gy'ali okusinga okujja eno ogenda mu kkomera. Honorable Ssemujju Nganda akabatemye era akawaŋŋamudde. Agambye mwe abasuubira nti nno agenda kusinziira mu ggwanga Uganda bw'abeere ng'abalwanirira alwanira eddembe ly'obuntu. Agamba bannayuganda kiyabalabyeko si bajjukizi era bayinza okupikaapika ne bakuwagaawaga naye nga tebagenda kuyirawo mubiri. Jjojjojjo ly'abalamu yavaayo n'agamba kati yakategeera ensonga lwaki Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Platform yasalawo okwewungulamu n'ayolekerako mu ggwanga ery'ebunaayira abeeko ne bya planinga. Kati nakitegedde yali tadduse buddusi wabula kirabika kyali kisaanidde okuba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewungulamukko alinnyeko ku kigere kye mu ttaka eddala gy'aba asinzirira okumobilizinga enkyukakyuka y'eggwanga Uganda. Era naye wuuna ajja kugamba waati. Wuliriza, former Kira Municipality MP Ibrahim Ssemujju Nganda agamba waakiri asigala mu exile wabweru w'eggwanga Uganda than okomawo wano ewaka okufeesinga possible imprisonment. Era ng'anootinga ng'agamba decision ey'okusigala wabweru w'eggwanga nsonga ye nga ye it's a personal issue nga ye omuntu kirowoozo kye atera kusalawo kwe teyeetaaga funa decision y'abantu balala. Ibrahim Ssemujju Nganda waatu wagambye agamba seetaaga decision z'abantu balala okusigala wabweru w'eggwanga Uganda. Nze nga nze I personally nsazeewo nsigale mu ggwanga ery'ebunaayira olw'ensonga zange zino olw'ensonga zange zennyina nze nga nze. Tegeeza alina personal reasons ez'okuba ng'asigala wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Ibrahim Ssemujju Nganda tetuyinza muligaadinga nga bannabyabufuzi abadde abanafu, abadde musajja w'amaanyi era abadde active nnyo mu parliament. Era y'omuntu omu parliament gwesinga okumisinga. By the way, parliament okubeera mu opposition tekitegeeza nti nno babeera baopposinga bupozinzi gavumenti baagala gavumenti. Kyokka ate ne parliament okusigala ng'eri dormant nakyo era tekigasa. Wakati otunulira parliament ya leero batya abamu ababaka batya n'okuvayo ku raising ensonga ezikwatagana ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne President Yoweri Kaguta Museveni nga ye omuntu okumulcriticizingako. Ndowooza ekyo abantu baali baluwatu abaali bakikola era ng'omu ku bo mwe mwali Honorable Ssemujju Nganda. Ono yali ku mwanjo nnyo era yali ku platform ng'agenda mu maaso n'okusooya kajojeji w'ebibuuzo. Speaker Parliament bannyonnyola ensonga n'engeri ssente z'omubi w'omusolo gye zisaasaanyizibwamu ku President oba ku State House. Nagambye edde oli ku Yugi Update Civic osinzira obba ng'otuwuliriza.
Ibrahim Ssemujju Nganda yafuluma eggwanga mu June mu kutya okw'amaanyi era ng'atidde omukwata okubeera ng'ateebwayo nga banna abalala bazze alaba bateekebwayo. Mu kutya okw'ekitalo yasalawo awaŋŋanguke ng'agamba ye tagenda kubanga ateekebwa mabega wa mitayimbwa nga banne, n'asalawo akole ki awaŋŋanguke eggwanga lino ayolekere mu ggwanga eritamanyikiddwa ssaawa zino gy'ali gye yeekukumye gy'asinziira okubanga agamba ye kino kyaliko kye bayita mobilization. We yabadde ayogera ku interview gye bamukozeeko ne bannamawulire Beeka Bate, Ssemujju Nganda yatadde ku mmeeza oba ku minzaani ensonga zino ng'agamba costs ez'okubeera mu exile ziri against fate egenze maaso n'okufollowinga ku opposition ab'amaanyi gisanga Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, Muwanga Kivumbi, Sam Mugumya. Agamba abo bonna abakyali mu detention paka n'essaawa za kakati. Kati we mbitunuulira ebyo byonna nze siina nsonga lwaki ndwashinga okudda ewaka, teri kalungi kaliyo. Bannange bwe twali tuzirwana bonna babo batemeeza mabega wa mitayimbwa. Kati mumbuulire mugaso ky'okusigala nga ndi waka nga ndi mu prison than okubeera mu exile. Njagala owuliriza ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda. Naye nga bano ebbanga lyonna ekibiina ekya National Unity Platform kize kibagamba bannange mukolewe muti mwengatte muli batiitizi tujja kulawo tuti kakati ekimugoba ssaawa zino kikulu. Maaso awo ngenda kubanga nkuteera akatambike ebyazaayogera ogenda kubanga obyota buliro. Nzo okugamba omusajja muwaayiriza nti omusajja musibako matu ga mbuzi muli isango nedda. Njagala twetegereze ebigenda mu maaso. Wuliriza. Agamba singa nsigala mu kkomera, mu bigambo bye, singa nsigala mu kkomera oba singa ngenda mu kkomera, ndowooza kansooke mbikusomere mu lulimi olufuutifuuti mu ngeri gy'awandiiseemu Ibrahim Ssemujju Nganda. Agamba if I go to prison like the Honorable Erias Lukwago and Dr. Kizza Besigye, maybe the worst is Sam Mugumya. Will I still be making the contribution? Yes, there can be a symbolic value in you being in prison, but you as a person, you will not be making a contribution that you can make. Ngagamba singa ngenda mu kkomera, abampuliriza abalungi era abawagizi nga ba Honorable Erias Lukwago we bamuteekayo, Dr. Kizza Besigye waaliyo, era ng'agamba okuggyako asinga okubeera mu mbeera embi ye Sam Mugumya. Agamba singa nabeera mu mbeera weetyo mazima ddala nenkwatibwa nenteekebwa mu mbeera eyo gye mulabirako ddala, tubeere fair and realistic, nasigala nkyakola contribution, nasigala nkyagasa. Era ng'agamba sigaana asobola okusigala ng'agasa ng'akabonero ak'omuwendo singa abeera mu kkomera eri balwanirira ng'alwanira eddembe lya bannayuganda, kayinza okuba nga akabonero akalaga nti abalwanirira era akabonero akalaga nti ali mu kulwanira ddembe ly'abuntu. Naye agamba ye ng'omuntu tajja kubeera ng'asobola kukola contribution z'ateekeddwa okubeera ng'akola. Akabonero k'okubeera mu kkomera kajja kuba kayamba ggwe munnayuganda okumanya nti nno gundi gyali ne gundi gyali. Kiba kiyambako gavumenti, yo gavumenti beebala enafuyiza opposition figures zonna abadde ab'amaanyi. Kati Honorable Ssemujju Nganda ye bw'ato wabitafuta. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obbawo ng'otuwuliriza, nnyongera okukujjukiza gwe atannatweyungako nti kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tukyagenda mu maaso. Wuliriza mu bigambo bye era ayongeddeko ng'agamba okusigala wabweru w'eggwanga lyattu Uganda kimpa omwagaanya
ogenda maaso n'okwengeejinga advocates zange okukola byatandikoze ng'ali mu kkomera era okugenda mu kkomera kuba kusazeeko bingi byalina okontributinga okwongerezaako mu advocacy ze okutaasa bannayuganda era ng'agamba bane munzikirize tugaane nammwe bannayuganda mujja kunneetaaga nga wendi wabula nga siri mu kkomera era ng'agamba asobola osigala ng'akola research n'okusharinga information n'ocoordinatinga ne banna abalala yonna yonna gy'ali ne gy'asinzira okuba wanaabeera nga tali mu uganda agambye byonna nsobola obikola naye nga siri mu ggwanga uganda ne wenteera ekigere kyange ku butaka we nti mu uganda manya buli kimu kye nsobola okukola contribution research coordination ne bannanga abalala bigenda kubeera bifudde ettogge era ng'agamba kale it's just a personal decision ey'okusigala mu exile era ng'agamba sisigala lwa muntu yenna era omuntu yenna talina kubeera nga afuluma wabweru wa uganda olw'okubanga ebigambo bye yagamba it's just a personal decision era takubiriza muntu yenna kufuluma ggwanga uganda kudduka kibambulira yagambye wannyo weewaawo ndibalaba olundi kasita mbaweereza obubaka kasita munfuna nammwe kennyini nnyini mukiraba nti ekijja si muntu agamba ye tagenda kuwa bbeetu bamukwata mundu genda maaso na kumuzanyirako katemba agamba wakiri asigala mu ekizayiro wakiri n'awaddawaddirako eno mpolampola wuliriza Ssemujju Nganda ebigambo bye bizza oluvannyuma lw'okubanga emyezi giyiseewo okuva we yafuluma eggwanga Uganda ng'agambye nti nagenze mu religious engagement ensonga za ddiini ze zimututte agenzeeko Mekka naye okuva yafuluma ekigere kye mu Uganda taddangawo kirinnyisa era ne gyali kati tamanyikiddwako mayitire olunaku lumu nga Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba amaze okupublishinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'alabula ng'agamba nti leader of opposition Joel Ssenyonyi era omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform yagenda okubeera ng'addako oluvannyuma lw'okukwata Erias Lukwago yagenda okubeera ng'ateebwa mu kkomera saako ne Honorable Ssemujju Nganda baddako okuteeka emabega w'emitayimbwa jjukira awo Lukwago yali amaze okuteekebwayo era ng'ateekeddwako omusango gwa treason ogw'okulya mu nsi ye olukwe kati Honorable Ssemujju Nganda bino yabira n'agamba ekijja si muntu omugezi weenonyayo obusongasonga bweyekwasa n'ofuluma eggwanga era yafulumira ku nsonga za ddiini yali agenze kulambula Mekka ng'agamba ebbanga lyemmaze ng'ani mubaka wa parliament mbadde sifuna na budde kugenda kukyalira ku ddiini yange kumanya biki ebigifaako kati ke kaseera nange guno omwaganya nfulumemukko nyine nambule ku byeddiini bw'atyo Honorable we yafuluma eggwanga. Oli ku Yugi Update TV gwagala otweyongako toweerabira ekigambo subscribe wali wansi weekiri kona mukade ojja kusobola okuba nga otwegattako era ng'agamba Besigye ssaako ne Lukwago basigadde bali luzira mu kkomera kyokka former Butambala County MP Mohammed Muwanga Kivumbi naye abadde ajja ali in and out bamufulumya ne bamuzzaayo bamufulumya ne bamuzzaayo bamuteekako charges era ne wenjogerera ali kitalya kati so Ssemujju Nganda agamba wentunuulira ensonga ng'ezo nange nfuna okutyamu bannange nange ndi muntu agamba nange ndi muntu ate abasajja saagala kuddamu bamukisa na mwaganya kuddamu kujja kunkwata agamba omugaso gy'ayina n'emirimu gy'ayina gy'asobola okukolera wabweru w'eggwanga Uganda nga tali mu kkomera gigattako kinene nnyo ddani okusinga ng'ali mu kkomera Honorable Ssemujju Nganda bw'atyo bw'agamba era ng'agamba nti no waliyo abo abateekeddwa abajja okgenda mu prisoni era waliyo n'abo abajja okusigala nga basayirentingiddwa nga basirise ng'agamba kale buli muntu ne gurupu bajja kukola assessment
era bajja kukola decision making okusinziira ku ndowooza zaabwe, era ng'agamba decision gy'akoze nga ye olunaku olwaleero nti asigala lwakiri wabweru w'eggwanga ng'ayogerera eyo era ng'agenda maaso n'okukola mobilization ze than okujja mu Uganda okugenda mu basement okutokyalingibwa okutwalibwa mu torture chambers. Agamba ye tagenda kubanga wa pressure Muhoozi Kainerugaba akyakyanke asambire emabega ng'ejjanzi ng'agamba atuyina mbuulwa asanyuke nnyo antwale mu kita lya prison nga we yatutte Muwanga Kivumbi, Erias Lukwago, Dr. Kiriza Besigye. Ye Ssemujju Nganda agamba apaana, nze awo sigenda tuukawo, nze awo mpiseewo. Era noti nze ng'agamba choice ye teyabadde yakaseera buseera ku lw'abalala, teyabadde yakaseera buseera ku y'abalala ab'opposition nti naye bamugoberera. Agamba he noted that the choice was not temporarily for others in the opposition to follow, nti si temporarily mbu abalala balina okugobera nabo badduke mu ggwanga Uganda. Kyabadde kirowoozo kyo. Era ng'agamba personal decision that has made, and I don't want to ask anyone to make a similar decision. Our assessments will determine our response. Ng'agamba nti nno personal decision ye okusalawo kwenga omuntu kwe yakoze tayagala tateekeddwa na kwebuuza ku muntu yenna yenna, era tateekeddwa na kugamba muntu yenna yenna kola similar decision, kukola ekirowoozo kyekimu nga kye yakoze ekyokusigala mu exile. Era ng'agamba enkola zaabwe ez'ebintu zijja kuditamininga response zaabwe ezinaba zivudde mu decision zaabwe. Nejjukira nze nga bulijjo ku Yugi Update TV nkugamba you are free to choose, you have a decision making, era you are free to make any choice you want, to make any decision, but you are not free from the consequences that can come from your decision. Ebisigadde byonna osobola okubeera free osalawo okola ki choice zonna, naye otali free bwe buzibu n'obusambattuko obuyinza okuva mu choice gye wakola, obuyinza okuva mu decision gye wakola. So bakulembeze baffe nga mugenda okukola decision, kino ekintu mukyegendereze nnyo era muditamininge nnyo ku ki kye muba mugenda okukola n'endowooza zammwe, kuba mukiikirira bantu, mukiikirira ggwanga ddamba, temwekiikiriranga mmwe. Ekyo musaanidde okubeera nga mukitegeera. Njagala okujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinziro obanga otuwuliriza, gwe yakatweyongako okirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikoneko tubeere nga tweyongerayo. Abali mu diaspora nga bulijjo nyongera obbabuuzaako nti mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Era ng'agamba wajja okubuuza ku opposition struggle mu Uganda nga senior figure agenze mu maaso ng'ayongera okusigala mu ggwanga Uganda. Ssemujju Nganda agamba ya maintaininga movement work era agenda mu maaso n'okubeera ng'akulembera ng'abeesingira yonna yonna gy'ali okukakkalabya emirimu gye yaleka mu ggwanga Uganda. Era ng'agamba abantu be tukolagana nabo bajja kgenda mu maaso bannakibiina okukola emirimu egyo, so temweraliikira nti emirimu tegigenda ttambula. Era ng'agamba bakola contribution nabo bennyini gye bali. Era ng'agamba yonna yonna gye tusinziira, kubanga singa twali tetukola contribution temwandisobodde kubeera nga mwandibadde mutunoonya nga mutujjako interview nga temutulaba, naye kati temutunoonyeza, temundabye, temunjigyeko interview, nandibadde mbuliri nga neebase nga sina kye nnyongirako. Era ng'agamba kati wano wendi nkola contribution ey'amaanyi era ngenda sigala nga ngikola, era tekimatalinga wa wendi na wa wensinziira, aziro ngaaze nyina kyengattako, nyina kyennyongirako. Bino bibadde bigambo bya Honorable Ssemujju Nganda. Abangi mmwe mulowooza mbu yadduka yagamba yeeyagadde kubaako nawe asinziirira,
asobole okubeerako n'ejjinja ly'akasuka. Agamba akasuka lyali nalyo taba mutiitiizi, kati kandi kasukire eno, kubanga tamanyi na kumanya amayinja adde asigazzaamu ameka g'alina okukasuka. Kati agamba akatono k'asigazza Honorable Ssemujju Nganda kakasukireko mu Exile alabe oba anaakwasa, alabe oba empendizo z'anaakozesa zinaakwasa. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kosinziro bbanga otuwuliriza, wabula njagala nkulekereko akatambi ke kano n'oluvannyuma tunaaba nga tugamba nti weewaawo. Nja kubanga mbaaniriza mu comment section, likes, sharing a video esobole okuba nga etambula. Mbaagaliza olunaku olulungi. I'm okay. I left Uganda on 17th of June. Went to perform Umrah. I finished it. But I couldn't come back because of the terror and torture, which seems to have been normalized now, that people can be kidnapped, tortured, harassed, and nothing happens. So that's why I've stayed away until I am sure that I don't have to go to the basement. Then I'll take a decision when I will be coming back. So how can you be sure? What kind of assurances do you need? I don't need assurances from anyone. At my level, I should do my personal assessment. As we are now, collectively, because this is not a personal issue, collectively, we will need to do something to recover our country, because our country has been taken over by gangs who wear people on the road and take them for torture, and with some pressure, abandon some and then keep others. So I will do what the people who have been away in exile do, and many of them have, including Mr. Museveni, who was in Tanzania for more than 5 years. Then he took his family to Sweden. Then they were in England. Human beings will always find a solution. So don't worry. I will do the assessment and I will be coming back to Uganda because I don't have any other country. At this stage, no, I don't want to disclose where I am because, first of all, I haven't settled anywhere. I was in Mecca. I told you I was in Mecca because specifically I had gone there for Umrah. So I am in and about. But finally, I will tell you where I will have settled. But it's also going to be, I don't think I'm going to stay here forever. So, but I'll have a country that will give me, that will accommodate me in the either few months or few weeks. Museveni comes to complain against security, that they are torturing people. But that torture is headed by his son. He's the one who abducted Lukwago Erias. And he said he had beaten him, he has urinated, he will not sleep. It is his son who abducted Mwanga Chivumbi and took him to a military facility. It is his son who was swearing that these opposition people, I have a list, we have only dealt with some others, will deal with them. So I don't know whether Museveni has become so powerless that he can't call his son to order, or both of them are pretending that he tells him, you go and hit them, me, I will go to the public and be the good person. They are just playing us. If I go to prison like the Honorable Elias Lukwago and Dr. Kizza Besigye, maybe the worst is Sam Mugumya, will I still be making a contribution? Yes, there can be a symbolic value in you being in prison, but you as a person, you will not be making the contribution that you can make. But you can still do research, share information, coordinate with others wherever you are when you are not in Uganda. It's a personal decision, and I'm not saying everybody should get out of Uganda. It's a personal decision. There are those who will go to prison. There are those who will go silent. So every person and groups will make assessments, and then they will make a decision. So the decision I have made as of today is that I would rather stay out and continue talking and continue mobilizing
rather than staying in Uganda and go to the basement, give pleasure to Muhoozi Kainerugaba, and then take me either to Kitaya where Mwanga is or Ruzira where Lukwago and Besigye are. So really, that's a personal decision that I made, and I don't want to ask anyone to make a similar decision. Our assessments will determine our